tulinawo females power ne Kampala abakyala mujje besides okunya products mujje tukoleka V-waxing era okuba obuyonjo V-steaming obega wansi owunya bulungi V-tightening and V-pulling revamp okusika okukyalira ensikeri abali Uganda Roma Hotel n'ebirala bingi nnyo ka scrub ennamba y'essimu eri 0758 wandiika 0758 tuli ku Machide wano opposite KCCA headquarters Kisoto Juice Bona kefunye tukale babiri nebelira out episode akafinga tereka kafe ekikikoze ulamo tusigala ne bazadde bakubwa butono bantu balina bazadde so tulina appreciating obulamu bw'obusiga tukala bwawo tuwadde baagala nnyo bamama banne amatiwuyo naye muganda mmange mwagala nnyo tesigale mama kigamba ate oli so katudde ku business ekikigwe bannange okutandika ekintu kino balengera kwogera ku buli omu mpulirize kasita buli mu kulya mmere tuwulira feyogera natandikira mu ngoye Makinde 2019 era nkyazirimu abasinga mubuuza engoye wazivaamu nzire mwani engoye zezinfudde kyendi engoye enyamba z'aba TV presenters ab'enjawulo zokumanyanga ndi mugezigezi bwenalitandika boutique someone asinga ngamba boutique onofunamu ssente ne mugambanga lwaki omuntu yena tubakulemesa okukola omulimu gwonna buli mulimu oba gwenyigiddemu guvaamu akasente kisinzira obukozi otya bwe natandika bizinesi yengoye nengamba ngenda gifunamu ntya era ngamba nnyo mukwano gwange ono beera nnyo ku intaneti siri my client atwafuka bakwano temanyi bakiranisa bafuka bakwano bange nemugambe siri engoye zirange nnyo ku intaneti kuliko ssente ekitegedde bakiransi bange bonna abali wano bonna bava ku intaneti sikyo all my clients bano basabe basooka okungulako engoye naye sibamanyi ono shaida ati yali wasooka olimukiro ono naye nakateekawo ddabi onakulagulawo boutique yasooka okungulako engoye nze nkuba mikwano gimpagira yangulako 2 piece ya maroon nakati njaji kigamba nakateeka ddabi wabweru na buli kati yes she still has that outfit yasooka okumpagira nga nakafulumya engoye zange so kitegeeza ndi muntu mulungi wemba nkyakumye paka budde buno siri muntu mubi unless nga gwe mubi nyambaliza abantu bange nange nkulangire nze sirina kalango TV nalipadde yadde naye buli TV ng'epushinga siyanji abantu ne batandika okubuuza wati siyanji ani siyanji umuferensi nakujanja mukuduuka lyange nangamba njagala mukyala bata siyanji ne mugamba yenze nangamba yegwe mugamba yenze nyavu nagamba olugoye gudro yabaddemu eggulo so tulange nnyo business okusinga okwoteekayo nnyo face kyatera naye bamanye grace yona kyogenda providing eri baclient wabula business yo abantu gye beetaaga kitegeera so muli muntu ng'oli muka business oba otundira wako oba otundira wa tukozese nnyo emitimbagano tukozese nnyo emikwano like tube nga tuva nnyo ku business zaffe tuzipushinge bwe tutyo so njagala okwebaza omukyala Happy Powers oyo Happy mpoza ne ba TV presenters bangi naye Happy is a 1 in a million ajaawo mpoza ne ba TV presenters bangi naye twakondinga na Happy nga tulina characters ndowooza zezimu Happy a respecting omulimu gw'omuntu abantu bano betwambaza engoye omwolugoye n'alutwala n'aluza nga lukunjubudde tegagenda ddugula n'omwamu olugoye n'alutanga lwonna lukyafu Happy akugamba Grace waddugadde mu ndowooza oba twali ku dry cleaner oba ndugule n'ategeera nti bizinesi eyo kiteekamu ssente ina okukola ki okuvaamu ssente so Happy nkoza naye batugenda myaka ena gyamwambaza ne wemba nemereddwa nga siri Uganda oba nga nninyi nyonyi neŋŋenda mbagamba Happy alina okwambala whether weeri oba siriwo because she is my brand apushiza bizinesi yange nga simusasula yadde 10 yadde 5 naye Happy buli wannaba ayambala olugoye nga sirwa nga bagamba lwa Grace kitegeeza yategeera omuntu nange ne mumutegeera tubabaawo omusobasoba ng'abawala but she will never judge you fena tusobya abantu abawala basigaye tubeera nabo bw'omukola akasobya bwe kati nga yerabira 10 byewamukoledde nakulembezaako Grace yakoze bw'ati najugirayokko ebirungi oba kale olukumi lwe nakuwa nga tolina kyakulya jugirayokko ekirungi Grace yali akoze kirikeko ekyo Happy is not like that ani nga tumanyi okwenyigira nabaana kalino newonanyigira gwajja okunyambaza okakkana ne muddamu ne mupushinga buto okitegeera so mukwebaza olwekyo mukwano Mukama akumpeera ekisinga njagala kulaba ng'oli ku top olabira nga aweddemu essuubi ate awo wabaawo
like tuleme nnyo kugwamu kugamba nti botiki kanjiggale kali nze bava mutima munafu nali bane nagiggala dda naye ku ssaawa esembayo saggalawo botiiki yange nabeerawo natuuka ekiseera bwe nakola ekisolo kino ekiyita kasente engoye zonna ezaali mu botiiki kati nenziweereza ennansana neŋŋamba I'm starting something new. Let me rebrand myself. Katandika fresh n'engoye empya engoye nga nazo zitamya amaaso omuntu ojjanaga munogoye nakusangayo nandise bitambula omuntu asangewo ekintu ekipya tokkiriza ekigo ekimu kyekigana kuddamu kusituka nyakusinga okukiba mu bizinesi ez'enjawulo akola kino n'akola kino omuntu otegeera n'otegeera mukama wakuweeredde omukisa ate wookola ki nze mbagambye ekisolo bwe nali nkitandika nali ngenze nakushutinga show yange ya Spark TV kati omukazi omukadde oyo n'andaba nga ngira nshutinga ekisolo kyange ekyo nalaba okukola show yange nangamba maama yatta Baby Grace simanyi bakinata tuba nali simumanyi tamumanyi nangamba Baby Grace I want to talk to you okay nemuwa obudde nemuga wangi maama nangamba okola nemuga ntundaweza bakazi na botini nangamba neddagala lino liwadde abakyala emyaka 2 mu something naye njagala oyiteke mu ngwezo osanga linakukolera otulete machine kumbe mukama ampadde atemye ekkubo kuba nali nemereddwa atemye ekkubo bwe litali nentandika namba kati bintu bira byogera nti zibuyaze nakale simanyi kuwemula era nga bamanyi ku TikTok ze mukyala tunda haba atawemula era bwe bayisiza ekiteeso oba falayibaali teri kuddamu kuwemula I felt good bane ebirabuko abantu betutuuzanye endagala abantu bakulu nebwotabawemula bategeera nebwotayogera nti banaye kino nakino bategeera because bantu bakulu omuga nti munange ekisolo kikola kino bwekiti omuntu aba ategedde ensonga eyo toyagambugamba enankani omuntu atya n'okuwuliriza because people abasinga babeera n'esingoze mu business abaana so kyekyo bakiranti bange abasinga bajja lwekyo lwesimbagako kimu yo ever smart onyonyola bulungi ate totuwemula they appreciate it nze nakirabanga nze ate okutya nangamba basinkole mubasiwemudde neŋŋamba happy nabyebuuzaako nnyo neŋŋamba happy ngenda tula kyakudakisino nga siwemudde neŋŋamba Grace gumaawo jazit neŋŋuma netandika mpolampola yalitandika ekisolo kyekyo netuvaa netudda wansi eri ku Maserina nali nti kati we natandika ekisolo kyekyo nadda ku Maserina nga ndaba kigaziizaamu kati neŋŋamba naye kabwatya bwe nkolayo home of mama kisooto ng'abakyala bano we bajja okugula ekisooto bakolako ensonga zino ez'ekisenge neŋŋamba nabakazi afuna bedroom products kiki batakola nga njagala nfunayo akanga akampisaawo nga mama kisooto kaba nabasiiti neŋŋamba katandikewo pooling services nze nagenda ku TikTok nenga abali bakyala kukola pooling services n'ekinyonyola olunaku lumu ekera client yakeera kujjaga nakutanda sikayina nenga nabyogeddeko n'omuteekawa client nagenda natuuka nangamba nze kola pooling nemugamba omukazi akola pooling tanatuuka nangamba kamuliire nemugamba tya mwetololemuko katono omukyala ayinza okujja nangamba ale sigenda akola kantule muliire nenja nengamba nze nfudde wakola otya munange nga nkwata nalinamu kasente nga nziruka ekibwi ekatwe nga nfula akatanda kasoma nga kakwisaako bweti nemugamba banaye kakwisaako katanda katwala nemugamba yinja nnamukyazanamutakagemakukolako kumbe nali njagala aveewo ndeeta akatanda mukole ngabategedde nti badde sirina bye badde nnanga bahatutuka mulage nti endala nzeina tunetandika okukola ku bakyala bwetyo mpolampola era omukyala alakadezaliwangalaamuguneddamuzitukira bulungi nnyo so tulina okubeera abateekani otegeddeyo bumalirivu galabadde agamba nti ze sijja kusobola naye nakkiya nenkima akatanda nenkaleeta kasobola nenkamuyisaako kasoma ngaatudde tavaawo baleese emmere mwagala buli okula omulimu kukole ng'ogwagala nze bakwano bange abasinga bangamba Grace teweerinyala kati kababulyeko ekintu kimu teri muntu ajja kukola pooling nga mwavu teri muntu ajja kukola pooling services nga mukyafu sikola mu plant mukyafu yadde n'omu you get omukyala ajja kola services aba yeeyagala bamubanka tebalina budde babbanka kitegedde so nze ndi so proud of that nti mulabanga emirimu emikyafu mwotujja ssente okitegedde tulete okunoomya mirimu singa agenze nabba singa agenze neyegalabangula bwatyo koza agenda okudadakuseteke wekoleddeko omwana obuwala tekabako accountability y'abasajja tagenda kudda okubuuza nti ate kino ate kiri sente eyiye baki ebayiyo sikyamanyi sente z'akameeza sikyamanyi buli kimu nkyekolera musajja alinga priority musajja choice bonus
Yes, bonus. Cheko. Mateke bonus. Sirikire mukatiri nnyo kulaba mi aliya ya fando za miezi 2 mabega sicho? Sirike bambi. Yes. Moment of silence. Choka wali. Amina nnyo. Aliya wali azze. Aliya we bali kujja sasa olamuzikirako nebasa yogenda kukubanza mukwano. Mwali mugenda wala? Bambi aliyo bambi bemula bakoze bambi. She has been a big girl. Yali munene. Ne mama aluma nnyo. Myezi 2 tandaba kuhiringa. Batula basobodde okujja ne kwesijja kwebisingira bwerere. You people come akadde abantu. Zibamu project bya bwerere bwerere. Oli muntu mulungi. Kitegedde. Yes. Atenze. Brand love ono yankubira simu ndi mu town bawa Alice kula matala. Nanga bakwesa watimbe ebintu. Naye nze yaze emu simuka amujja kwebisinga mwenna. Yes. Nanga banze ompagidde nja kwera bwerere. Nanga bawa transport. Sakwabira kawo. I know. That is great. Kulako. Niba yaja kutugana na nebo jebaleko. Niba adugala nga yali omali abuda manda. Nga tula spenya yaja ine bya black ali yabwati. Ando yale kutumula bwenji ninga monana. No munyoma. Nande soka nyabo ndaba kudugala ngenda kulebo. Yanga banyabo tompima kulaba. Mbulire ngweza sete mekanzi bule. Ekikigwe. Omayiwe pya ndimuganja busiku kwenieko. Yango. Niba nayegeza mu bwe nasoka seba mulaka we bazaliza bitwalo 18 ngamba. Ekiri. Obanyiza n'omugaga tuti as don't support kasikuta. Era okuba kuolo kati niba mukwano gwange nnyo. Niba tutambula wano wali. Niba manye ebyama byange manye ebibye. Niba tangeya. Niba oyo nagende China juzi. Yabaako we bangere bagamba ekisooto kyaffe tekikula. Waliwo omuntu omu yagamba nti ekisooto tekikula. Yakyogera maaso ga Niifa. Niifa n'amugamba ngenda kusiba ssente ngenda ekikulire ku bwereere. Bw'okinywe. Bw'ekitakolera tompanga ssente zange. Bw'ekinakolera oliŋŋamba. Niifa nga yampa ku dduuka siriiwo ndi Bulaaya. Omuntu yenna fightinga mu absence y'abakyaliiwo. Omuntu yenna alwanirira bizinesi oba brand yo toliiwo aba mukwano gwo ddala. Niifa nga omukazi kisooto. Omukazi amukubira esimu ng'amugamba owaayi. Nga twaswalaswala dda. Ekintu nga kikola omusajja nga yampaanye. Ng'amugajja amukula akabiri ka bwereere. Niifa munnaye bwe natuuka China bwe nakomawo bwenti. Niifa yalukeeza ku makya omanyi olunolugambo twekiti. Yalukeeza ku makya n'aŋŋamba. Ne bamubulya ne yabimugamba ne ŋŋamba otegedde so mugenda abantu abagenda baswaza amannya g'abandi mulimu brand bagenda kuswaza kuba bamusimaanyi gaffe mutulumba empola Calling. Biri mu calling. Birimu amaanyi ag'amaanyi. ebintu ebimu si byakwesubira bagamba obaogaba musajja muno kamwagala akwizaza sirina mutima guli ku muntu zoine bwatula kyentula bangi bawadde ekisooto bangi bali ku tiktok batibatula kisooto kyasibakyusa linnya kitegeeza njagaliza singa mbadde saagaliza sandi bawadde naye mulekerawo okuba bagulumba brand z'abannammwe nolaba oli muno ng'anyiriddemukko n'owuliranguuka lwaki owuliranguuka nga munaanyiridde lwaki oba wuli obubi nga munaanyumye Genda omuntu omubuuza akagoye waka. Banange abali ku cookie promotions n'emikutu emirala abakyala ekintu kya pooling nabagamba twakiteeka ku mutindo gwa waggulu nnyo kubanze sisosola ku muntu sinenya muntu lwakiteyasika but nze I welcome everyone. Abakyala nabagamba mu butonde omukyala yenna nga wakula tewakola pooling bambi kiba kirala like you look like a girl olabika ng'omwana w'emyaka 8 because enjawulo y'omukazi omukulu n'omwana kwe kuba nti wansi awo oggumidde otegeera obugumivu bw'omukyala yonna kubanga wansi oli enclosed buli obeera open water n'empewo eba ekuyita bingi nnyo so tugenda gendayo because saagala kugira tujja kumanya naye omukyala yenna bw'ojja wano for pooling services nabagambe nabateddewo rooms eza pooling ezisinga obungi okitegedde nti omukyala yenna bw'ojja wano tosobola kulemerwa gamba nti okola ki tewali pain because daga tukwesa lya habo teriruma ekyokubiri comfort yokka oba wassa ekifo kyokka kiscaring ede twasikiranga mu nsiko abakazi betekanyiza mu bubaawo naye omuntu ojja wano wali so neat privacy weeri ali netukolako ebirungi kuza omukazi yakolako tumwena ku 5 okubanga afunye abalongo clit ne tama nibanga ozeewo twetaga kariva every after giving birth ngomaze okuzaala bulwova mu periods zo bulwobera n'omuntu wo ebbanga neriyitawo omukazi eno ino okweddaabiriza nga emuntu abagikola service
nawe wetaaga service. Don't wait for your men to tell you nti banange wetaaga okusika abalongo bawo sisengaawo okitegedde. So weddaabirize ng'omwana omuwala tuba tutaddewo ebifo bino mube nga mujja ojja privately Mr. Surprising tulina bridal package abagole musukka okuswaza omusajja kutaddemu akasente konna tolina kyogenda mudiza in return wabula okubeera omukyalo omulungi omukyalo omukozi omukyalo omuwoomu byonna n'obanga wasenga wayitayo wamasoto okitegedde tukula ku baana abazadde abali e Bulaaya tolina bwewalekera baana abo ne bagamba enamba yange ogifuna omwana n'omumpa ne mu counselingira babuuza beera so inquisitive lwaki bakola bino lwaki biki nze nina answers zonna ku baana abo okuba nti mukuyambako ne oba toliiwo n'abali e Kampala ne bali mu Uganda ti omwana tumukolako ennaku ziba 3 ne tumukuteekerateekera bwakula muddeeyo ne yeesiimya maama we naye nga maama kisoto yakuyambeko ogwo omulimu ate nga munaye bakwata bulungi tubawaka Princess Touch abakulu n'abato se namba zaffe eri 0758 0758 59 18 16 n'oba oli mukyala mukulu puli ntaliiko myaka tukola ne kubatakola nko yadde oli mukyala mukulu.